omusomo gwa Muvubuka kola Youth Conference Program ogw'omulundi guno ogw'omwezi ogw'omusanvu twabadde mu kibuga Ntwetwe era nga twabadde ne ba panelists oba bayite ba speakers ab'enjawulo okuva mu kibuga Kiboga. Kuno nno kwabaddeko Pastor Joash owa Erimu Church Kiboga wamu n'ebitundu ebiriraanyeewo church eno weetuuka. Ono teyatambudde yekka, yatambudde n'abavubuka abalala babiri abamuwerekeddeko okulaba nga beetaba mu lukuŋŋaana luno. Wabula mu ba speakers ab'enjawulo kwe kwabadde ne Sala Success ono nno nga ye director wa Royal Bakers, omukozi wa keeki mu kibuga Kiboga. Omusomo gwatandise essaawa nga 8 ez'olweggulo era nga gwetaniddwamu abavubuka ab'enjawulo okuva mu bitundu eby'enjawulo. Wabula nga guwedde, Focus TV yafunye omukisa okwogerako n'abagenyi bano engeri ki gye basanzeemu omusomo bwe guti era guyinza kuyamba gutya eggwanga. Focus TV yasoose kwogerako ne Sala Success yatangaazizza emisomo bwe giti kye kiyinza okukola mu nsi yaffe Uganda wamu n'ebitundu ebiriraanyeewo. Nze Sala Success tuli Ntwetwe Town Council mu programu ya Muvubuka kola era olwaleero tuli basanyufu nnyo kubanga tusisinkanye abavubuka ab'enjawulo abaagala okukyusa obulamu ne mindset yaabwe ate ne twogerako nabo. So tukkiriza nti tuyinza okuba nga twogedde n'abavubuka bangi naye nga abavubuka omu oba basatu oba bana okusinziira ku namba be bagenda okubanga ate bakyusa mindset yaabwe okufuna enkyukakyuka ate n'okucreatinga obulamu bwabwe obw'omu maaso. Kye tukola olwaleero tetukisuubira kulaba nkyukakyuka mwaka gujja oba mu myaka 2 wabula tuweewe ebbanga lya myaka 10, 20+ okulaba nga ate tulaba enjawulo. Yagenze maaso ne yeebaza Focus TV wamu n'ekitongole kya Muvubuka kola olw'omulimu omunene gwe bakola mu community yaffe. Nnyo aba Focus TV yange saako ne Muvubuka kola Foundation okulaba nga ate empeereza eno bagenda bagiriraanya omuvubuka mu buli kitundu ky'eggwanga. So temujjangoko mweyongereyo mukole n'ebitundu ebirala byonna kubanga buli muvubuka we yandibadde yaleetaaze information eno okulaba nga ate tukyusa narrative, tukyusa embeera yonna ey'obulamu. Ate ye Pastor Joash yagenze mu maaso ne yeebaza abantu ssekinoomu abagenze mu maaso kubanga beettanira emisomo bw'egiti. Yavuddeyo n'akakasa nti nabo okufuuka ab'amaanyi bafuna abantu aboogera nabo okulaba nga batitimula mu ntegeera yaabwe ne mu nkulaakulana ez'enjawulo. Yenze Pastor Joash omusumba wa Kiboga Erimu Church era nannyini masomero aga New Life primary ne secondary ne vocation. Mbadde wano Ntwetwe ku musomo gw'abavubuka gwe bayita Muvubuka kola. Musomo mulungi nnyo kubanga naffe kyonna kye tuli waliwo abayogera naffe. Abantu abasinga obungi tebeetaaga capital, beetaagayo ekigambo omuntu kyayinza okwogera nabo ne kibasiikuula ne kibafuula abantu ab'amaanyi. So gwe mulimu gwe tubaddeko wano olwaleero okutabula n'okusiikuula abavubuka bagende babeeko n'ebintu bye batandika oba waliwo ssente oba tewaliiwo ssente basobola okufuuka abantu ab'amaanyi mu nsi. So mwebale nnyo mwebale ddala okutukululiriza. Mbasaba mwettanire nnyo emisomo gino egya Muvubuka kola egya Focus TV yange kubanga n'abaana be gijje ku level okubatwala ku level endala. Ate ye John Bosco Lutalo ono nno nga memba wa Muvubuka kola era munnabyamizannyo mu ttiimu ya Star United yavuddeyo ne yeebaza enteekateeka ya Muvubuka kola era n'annyonnyola ebirungi ebyo byafunye okuva bwe yetandika okwetaba mu misomo bw'egiti. Lutalo Bosco Muvubuka kola mbeera wattuba atuze nga twetaba mu misomo gino waliwo gyatandika. Bintu bingi byembizeemu ng'omuntu sookera ddala enneeyisa yaffe ng'abavubuka bagikutteko nnyo. Nyize engeri gye nkolesaamu ssente zange nti bintu bingi bye neetaaga ne bye njagala. Experience endala gye ngizeemu engeri gye nsobola okutandikawo bizinesi entonotono abantu abalala ze bayita ng'entono so ng'ate ze z'omulamwa. Kuba nze kennyini nze abasobola ogituulamu kugeza ng'okulunda enkoko nsobola okwetandikirawo kuba nfunye skills eri ba panelist abajja
betusinkana nfunyemu n'emikwano. Nze Ade Wilberforce Kirime Muyanja ebifa mu community ku Focus TV yange. Kyasooka emboozi bwe yalandira ennyo nga tekamanyi Uganda. Nagezaako kabulira Uganda nakabuza ko temusoma ku Uganda nga tusoma ku nga nembuulya tagakyowe Kaguta Museveni tekamu tusoma ku bapresidenti baabwe. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi